Ekyo kituufu. Waliwo n'egundi ze ntera okulaba. Omanyi ekizibu kye tulina? Twagala nnyo publicity. Abalokole. Ekyo ate kigenda tukuba nnyo. Twagala nnyo okuba darling mu social media. Eva. Gwe buli kavaayo kategeera. Kati waliwo social media ezimu ze ntera olaba title. Nga bano kiraika ono si mwoyo mutukuvu. Alaba Oluganda bentero laba babeera nnyo ku social media ez'enjawulo. Oli nawandiika pastor agenda e Magomba abotodde ebyama. Kakati kitegeeza akyagenda okusinziira ku title yo wogikoze. Pastor agenda e Magombe aleese ebyama. Tawandika yali agenda pastor agenda. Kakati gwe agenda e Magombe gakuŋŋamba ki? Ati namba nakunyumiza bya Magombe. Eri e Magombe kalona talina budde okutwala buli lunaku. Kulira si Katonda. Naye buli wajja gy'oli Magombe gyakutwala. Olimba kyekiriyo tekisoboka. Kyogamba talina byabwakabaka byayinza kulaga. Simanyi. Kati gw'oŋŋamba nti pastor agenda e Magombe abotodde alaze president agenda okuddako. Katonda si abayogedde Magombe. Kati agenda. Kati abaluganda abanza kinya bagamba mugende nga ku channel ezijjudde omwoyo. Publicity bigena tukubye. Mugende nga ku channel n'abantu ababa interviewinga nga bamanyi ku kigambo kya Katonda. Si kumala gagenda kuli channel. Bali after view. Bali after view. Bo bajja kukozesa era zaabwe baagala oyogere boogere ebisanyusa abantu naye nga ate toyambye. We have destroyed instead of building. Kituufu. Kati woterako eyo title. Noba pastor agenda e Magombe. Okiza mu Luzungu. Pastor who goes to hell. Akati kibuuzo ogendayo kola ki? You go. Instead of okuwandika pastor who used or pastor who could. Kati zezo kyalo zebugerako ezitajjudde mu mwoyo wa Katonda. Kati omuntu ategeera basoma ekyo kitaito Katonda agenda Magombe mpuliriza. Ate kati mba mwagaza ki? Era ate ekizibu ky'abaana Oluganda baagala nnyo mawulire. Banoonya channel eriko abantu abangi abantu gye balaaye. Satura channel oteekeyo video oba bakateekayo eyo bateeke ey'omuyimbi omulala ali ku stage bwereere. Bateekeyo eyo bateekeyo eyo. Kakati mba ndikola biki ebyo? Bwebuzibu obwo mba ndikola biki ebyo? Ebiteri Katonda wakuyita has a specific number of people. Yakutegekedde. Ensi yonna tosobola gikwata mu ngalo n'ogimatiza. Simanyi bantu bonna bantegeere bawulire ebyenjogera. Olaba Yesu gwe baagala. Kati ate gwa oli alina obulamu. Eyali nnyinibwo yeyali bulamu. Bamulijectinga. Ali gwafuna bufujja revelation. Tosobola kuforcinga people to believe you. Ekyo bwe kiri. So wetuwa tusasanya gospel sabe ne Mukama atugatteko abantu. Yagamba nti eyo gye tulaga abo be beetaagira ddala ki? Okutegeera Katonda. Be beetaagira ddala enjiri. It's fine. Twalabeko banyagenza mabaala okubuulira abanyi kati balujuuju. Mu kifo ky'okubuulira bamubuulira. Mu kifo ky'okubuulira yafuuka kibi. Mpulira. Yinza okuba nga yeetuma. Nga ye omuntu. Yajjasi yalaba naga naye kati ongena mbaala ne mbulira abantu ye ne balokoka. Manyi yo credit. Eba credit y'amaanyi. Manyi omulimu guno gwa Katonda tugukola naye tulina okulungamizibwa. Oyinza okukola ekintu ng'olaba kisanyusa mu Bwakabaka naye nga si yakutumye. Nze kinayiga eri awo naliyo nti n'oba olabye ekintu ky'oteekeddwa okukola naye nga tekiri ku order toweetantala. Todaga kiyingirira. You must get an order. Nze mbadde manya kiba kirungi kisanyusa n'okikola. Anti naye ekintu ekyogenda okukola
oba ogenza obulira njiri mu bbaala manya wali amaanyi agafugirayo amaanyi ag'ekizikiza wekiri kale ate nga gwe togasobola weetaagayo ow'amaanyi ekibuuzo ow'amaanyi yakutumya oba nedda waba si yakutumya ajja kuleka bakusabule okukube ogunywa n'ogunywa ogangayire so kati banaffe abo tetubagaya nze ndi musanyufu okubanga enjiri eno etambula banze omusijja jjumala tekisoboka naawe oba omu tojja gisobola Yesu yafunayo 12 ne bamuyambako n'amanya nti guno omulimu neetaaga yakola ki n'abanyambako naye ate mu kubulya enjiri yakola tulina okubeera abagezigezi wekiri nze waba oledi esobola okumpita neŋŋaana notalinnyayo ate ng'agenda okuinterview nga wansi bino tabitegeera ajja kusaka na busesi ebigambo byagenda okuddamu bijja kuba bikudaala okitegeera ate nolaba wano oba oli ku seeti onooba n'omuntu ajjudde omwoyo enjiri egulukuta etambula naye akati tojja kufuna muntu wansi ye ali after views kyafa ali after views ekimugana n'omusamize najja n'amukyaza kyano siiyo mwena n'abakyaza lumu gwe novaawo n'omusamize n'asookawo gwe noddawo ate kyano yiyo tandika eyiyo ogenda oyogere ogenda obeere okwowekka olwaba biyita byangu lwaki tewatandika yiyo nakubuuza ate ekizibu kye tulina nti tulemereddwa okulindirira Mukama aye tulemereddwa okukkiriza Mukama atuzimba mpola mpola twagala kwezimba kati gwolaba buli gukyano gwakula tomanyi foundation yaayo nga foundation yaayo erisacula nogamba kengenda kweyo ngenda funa endiga mpitirivu ngenda zivuba osobola ofuna kulaba ojja kwogera ebikanga abantu bakulabe nga ajjudde omwoyo abantu bajje nga bazze buzi kuwonyezebwa naye nga tebazze kukkiriza Kristo era ebanajanala nga tebikola benyini bajja okwesabulira nti gwe gundi wetugamba nga semuli makulu so tukkirize eyatandika omulimu ekintu kyonna nga Katonda yakikoze nga yakitandiseeko kigenda mpola naye tekyalubeerera kiba kyalubeerera naye ekintu kino ekya bbugubugu bale manyi nze nkubiza nyo abooluganda utandika kyanoyo esobola ogendayo but nogaba Mukama naye akulungamye wano ojja kubanga oyogera omanye waliwo ebimu byogera abasajja ne bakola edit ne babijjamu akola edit n'abisangulamu alina oteekamu ebimuyisaawo n'alekamu ebisinga okusanyusa abantu kubanga yaba ayagala akwate audience yonna kyekigendererwa kimu omuntu ate waliwo Mukama obubaka bwajja okuwanga bwa kkanisa yokka bakkiriza nga olina kubira ddala ku mutwe nga tolina kusosola nga tosiiga kizigo kakati ow'ensi ajalabanga gwe bali kukonda eminga basajja si mutuukirivu okitegedde kati evidiyo efaanaganako weetyo oyo nyini kyanajja gyeditinga agijjejjemu ebyo yamujja kukola video ya 2 hours ajala nga atadde 1.5 oba 1 hour okitegedde kati n'obawo obubaka nga Katonda akuwadde bwansi yonna kati ebintu ebifaanaganako weebityo kiba kizibu ku kyano gyotalinaako authority wekiri kyo aye kiba kizibu omuntu atali mukkiriza kuba omuntu omukkiriza n'oba wanoyogera awulira afuna okubikulirwa oba oyogera wano n'abaako byabaakinga wekiri nolabanga message ekoze eki eri full packed egumidde naye bano be bagendako baagala boogere ku politics yekka kubanga season gye tulimu yabyobufuzi kati ani agenda okuwangula kati obiraba alabamwawo olaba jjajja musajja agenda olaba odwaye ebyo nyebabe akati ozina kirala oba moderator yekyayagala ati n'environment ye period bye baagala owulira ogenda kuva ku bubaka obutuufu
otandike kujingirirawo otandike kusonsekamu mukama nze yandakana akalulu kama yandaze president addako okitegedde ne 2021 babyogera bangi ne boogera opposition naye yaddako ataddangako nakatera bonna bentera okulaba bali ku opposition katulabe enjogera yaabwe maye faarofu abalabira ewala olaga maye mukama alaze omusayige nayika nomanya abanaki okukanga anti sitani wate kikanga naye aza kyensaba atulungamizibwa omwoyo wekiri ekyo okusinza ku level yo kyekigera ekyobusobozi Katonda kyagenda okuwa n'abantu bagenda oleeta mu bulamu asa akwata omwana w'emyaka 3 n'amwalita 2 ajeetikke abamuleepinze nnyo nawoba mwanawo n'omusanga oba baneighbor omubuuza ni kitaawa ni maamawo ogendawo ku police child abuse olinyiridde eddembe omwana tedda naye tosanga emyaka 2 nga yetise lita 5 omulabira ddala kukikongola baana ng'ali mu kukongola olabira ddala nti ono muzannyo gwennyini ono n'abeera owange n'ekyemisana takirya lita 5 omusajja omukulu tekisoboka kale ne Katonda waali nti tasobola kuwa kintu ekisukkulumye ku busobozi bwo alina okuwa ekintu nga kikugyamu kati okwagala abantu abangi akasobola bakuwa nga tolina busobozi bugenda bawanirira bazze gy'oli kiwa audience ennene era kijasinziira ku ability obusobozi bwo kubanga gye bakoma okuba abangi bayinza okukukyamusa you get excited nova ku message y'omusalaba wekiri n'otandika okwogera ki ebirala kwogera ebirala so akakadde kalowoozo eri ffe ffenna abakozesa social media okuba nga ate tusaasaanya obubaka obw'enjiri waawo akimanyi nti nga ffe abakkiriza tulina limited resources channel ntono babira aba radio stations ntono alina abo abazirina bazifuula personal tezikyaliza ministry akati owesanga nga naffe abakkiriza bennyini tulemesa bannaffe abalina obubaka oba balina message okuba nga ate babuleeta naye bw'obanga ofunye chance togatta mukyamateeka ekyokubiri ne kubikulirwa nti oyo yenna alyongerako omuti guno ogw'obulamu tolina kwongeramu ate tolina kutoolako kireete nga wekiri ng'ekikuweereddwa buli message Katonda gyakuwa erina specific people asi abantu bonna kati bw'oyagala message ogikake abantu bonna bagikkirize ogenda kwongeramu oba olina okwongeramu ogenda kutoolako nkitegeera sokola okuwa message mu church ng'oli musumba ekyaki y'abantu ebibiri naye nga y'abantu aba message babiri bokka ogenda ogitegeera olala bonna tebagagitegeera nga Katonda yateeseteese yaabo bokka kale bali nabo balina eyaabwe ejja kujja kati Katonda buli wakutandika okutambula naawe notandika okukola naye alina obubaka obw'enjawulo bwagenda okutikka wekiri buno bwabakkiriza buno bwansi buno bwabakozi ba gavumenti buno ojja kuboogera mu ngeri y'omuntu ajjudde omwana jategeera nti ono yabadde obubaka abusindika wadde nga toyatudde yo omuntu ajjategeera buno obubaka bwabadde bugenda era jalaba omumaga buno obubaka bwabadde bwange olaganga akyowulidde naga kituufu buno obubaka bwabadde naye nga tewayogeddeko linnya lye so buba bwateekerateekera mu bantu bwebagenda okuba nga bukolamu omulimu omuntu oyo mwali so Mukama atuyambe tuyambire ddala Mukama atuyambe ate n'abo abatukyaza nammwe muddengayo mulabe bye mukoze gwe tolikodinga nga kati kiwedde maze agenda saasaana ensi yonna ddayo mugabe musajja nino tayite eno nga ate sigitegedde omusumba agenda bagome sikyagenda navaayo sikyagenda Tereza amukaawa agenda teekawe yali agenda ekitegeeza bwomala okulikodinga beeyongerayo ate nobira tebabiraba
tebabiraba bo bafa kye musome namba ng'essimu ekyo kyo bakyenfasizinga nnyo musome namba ng'essimu mu kukomekereza njibawe ogaana ayayayaya tadda amoyo gundi yagwa alemesa omulimu gwa Katonda olemesa naye nga abamu ekibaleeta kusoma manamba ye target ekyakifokasingako nnyo nga bale mu J kola ebyamagero nze wali nga ye focus alina physical charge nga abantu bonna bagwerewa bagwere kati bantu zino cyane ezimu ze bagendako bambi bazisasula ezo cyane ezimu osasula naye kati wayagala okujja wayagala omwe transport gwina okumuwa mwe transport muliise munywese mwena allowance byonna naye bagenda kuziri basasula cash $8 kudda waggulu teri kwetaaga kakati awo ajamukiriza okugaba enamba okubeera bizinesi atekera ataleeta kalanga ate n'otagira olina ogira asaawo ennamba afune kati kyekyo awo ebuzibu bwetulina nti we have commercialized ebintu byonna tubikomekereza nga ate tubifudde business katwetolemuko katono nnyo awe tukomawo njagala tutunuulire ebintu biringa bina byotalina kuleka wabweru nga tugenda okwebaka ng'ogenda okwebaka waliwo ebintu byotalina kuleka wabweru byagala nnyo bikoze ate nabyo birina nnyo forces of attraction bisikiriza nsi ey'omwoyo so kati gwoba obadde obireka kyekiseera otandika okuba nga ate obiyingiza singa Katonda afe tasobola asobola naye tomukema for your own good kulw'obulungi bwange tekirina kyekigala kujjako bayibega tubeere bagezigezi ng'obwana b'omusota naye ate tubeere harmless nga dove ejjoba banga ate tokosa oba tolina kukosa akati katwetolemuko katono tutunuulire ebintu ebyo bintu ki kyalo